President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine award gyawangudde eya firimu yaffe Bobi Wine the People's President agikutte bukolokolo n'agitonera abo bannayuganda abaafibwako abantu baabwe abaabuzibwako abantu baabwe abaawambibwako abantu baabwe n'abo bali mu nkomyo abamaze ebbanga n'ebbanga eddene ppitirivu ko ne bannayuganda abalwanirizi b'enkyukakyuka abalwanirizi b'eddembe n'agibawa n'agibagonnumulako agamba nti enawaadi tebaakwata firimu eno nti nno twali tusuubira awaadi wabula twayagala okukwata olugendo lw'ennwana zaffe olutuusa ku demokrasiya olugoba nnakyemalira tusobole okubiraga ensi biki ebyali mu lugendo lwaffe kyetutaamanya nti ate abantu bajja kunyumirwa nnyo olugendo lwaffe olw'okulwanyisa dikiteeta General Yoweri Kaguta Museveni nti kati nno kino kituyambyeko twandibale twetaagisa ensimbi mpitirivu n'abantu bangi okutukuutira akadingidi okumanyisa biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wabula documentary eno ekikoze free of charge egenda etambula yokka ne zino awaadi zegenda ewangula zongera ogiteeka mu matu ne mu maaso g'abantu yonna nga buli muntu yeebuuza naye firimu eno ewangula za awaadi ozimalayo obumazi erimu ki buli omu ng'ayagala agirabeko ekyo kigenda okuyamba okwongera ku exposinga Museveni n'okwongera okuba nga tuli safe nga General Museveni ajja kuba atyo tukwatako kubanga akimanyi ensi yonna etunuulidde ffe abalwanirizi b'eddembe. Documentary eno Bobi Wine the People's President erimu 4 n'akaano ebikolobero General Museveni byakola mu kalulu ka 2021 byonna okuwamba abantu okukoona okutta buli kimu buli kikolobero kyakola kiri mu documentary eno kyova bewangula za awards ku za awards te president asiimye busiimi nti egenda tuyamba okwongera okulabisa ate nga kitusinga okwetaaga n'ekyo tujja kuba tuli safe muko buli documentary neyongera okutambula ebigambo bino abiwandiise n'abituta ku mukutu gwe ogwa Facebook abiwandiise mu lulimi Lunyanyimbe engenda bigaya nga ate bwe mbiza mu lwaffe olwa wano Olunabuddu asobole okutegeera agambye wow. Honestly, we did not expect this because we never set out to make an award-winning film. No, we just wanted to document our story, a story of the people of Uganda fighting for freedom and democracy. We are just humbled that our story has received or has come to this level of international recognition and with this award and the attention that comes with it, we believe that we are going to be a little bit safer now because we know that the world is watching what is happening in Uganda. Ladies and gentlemen, my wife and I are not the real heroes in this film. No, the true heroes are the hundreds of men and women and the children that have paid the ultimate price of our struggle for freedom in Uganda. Those that are lying in unmarked graves scattered all over the country, the political prisoners and those that are missing. Those are the true heroes. We salute you, we salute them. I want to decide to dedicate this award to my friend and neighbor John Bosco Chibalama and the dozens of others that were arrested and taken away by the security forces and they've never been seen again. We honor you, we miss you, and we will never stop demanding for your freedom and return dead or alive. Thank you very much, ladies and gentlemen. National Geographic Documentary Films Cinema Eye Honors Barbie Chagulanyi Bwayo Moses National Platform. Okay, our president atugambye nti mama nyabonze nti mazima gennyini kino tetwakisuubira nti nno firimu eno ejja kubanga ewangula ebirabo bwe biti ewangula zawaddi bwe ziti nedda ffe twayagala okukola olutambi olw'olugendo lwaffe olw'okulwanirira eddembe lyaffe freedom ne demokrasiya ensi esobole okulutegeera naffe okulejjukanyangako gye twayita bwe tuli batwambadde engule
nti tuli basanyufu tufudde ekitiibwa okuba nti ate sitole gye twakola nga twekolera byaffe ate etuuse ku mutendera guno ogw'ensi yonna okubeera nga emanyiddwa oba nga buli omu gy'atunuulidde nga buli omu ajyaniriza okulaba biki ebigirimu n'okulaba nti eri mu kuwangula za awaada ez'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Tusuubira nti zino awaada firimu yaffe zeri mu kuwangula zigenda kutuyambako okuba nga tuli nga tulina obukuumi nga tulina obukuumi obutonotono. General Museveni ayinza kati okutandika okutyatyamu okukola ebikolobero ebisusse nga bye yakolanga luli. Agamba nti abaami n'abakyala mukyala wange nange ntiffe abazira ba firimu eno wabula abazira ba firimu eno beebo enkuyanja n'enkuyanja z'abaami n'abakyala ko n'abaana abawaayo omuwendo gwabwe omunene mu sitwaga eno ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Abo abaaziikibwa gye tutamanyi mu ntaana gye baasuulibwasuulibwa abatali ntaana zaabwe abatalinaako ntaana mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, abo abaasibwa olw'ebyobufuzi n'abo abaabuzibwa obutamanyiko mayitire, abantu abo be bazira ba firimu eno nti tubawa ekitiibwa. Agamba njagala okutwala okusayimba kwange kuno eri mukwano gwange era firimu documentary award eno njiwa mukwano gwange era muliraanwa wange John Bosco Kibalama n'enkuyanja y'abantu baffe abalala bangi abaasibwa abaawuzibwawo ab'ebyokwerinda nga tebaddangamu kulabibwako paka ne gye buli eno. Bantu mmwe mbawa ekitiibwa era tubawa ekitiibwa, tubasubwa tubeetaaga nnyo ati tugenda kulekeraawo kubanja ddembe lyammwe n'okulaba nga tubanja okukomezebwawo kwammwe nga muli bafu oba nga muli balamu. Mbeebazizza nnyo mwenna abaami n'abakyala. Nassaako omukono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Okay, kati nga tumaze okuyita mu bigambo byebyo byawandiise nga tutegeeza, musaba mukkirize n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu ate mbawe President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mubawe nga kwasibwa awaadi eno ne Maama Barbie Itungo Kyagulanyi Kagaaju naye mumuwulire. Ne Maama Barbie Itungo ne mumuwulire nga boogerako eri bannayuganda eri abantu b'ensi yonna olwa awaadi eno amakula ate ewanguddwa olunaku olwaleero. Kale kambabawe. Wow. Honestly, we did not expect this because we never set out to make an award-winning film. No, we just wanted to document our story. A story of the people of Uganda fighting for freedom and democracy. We just humbled that our story has received, has come to this level of international recognition, and with this award and the attention that comes with it, we believe we're going to be a little bit safer now because we know that the world is watching what's happening in Uganda. Ladies and gentlemen, my wife and I
are not the real heroes in this film. No, the true heroes are the hundreds of men, women, and children that have paid the ultimate price in our struggle for freedom in Uganda. Those that are lying in unmarked graves scattered all over the country, the political prisoners, and those that are missing. Those are the true heroes. We salute them, and I want to dedicate this award to my friend and neighbor, John Bosco Chibalama, and dozens others that were arrested and taken away by security forces, and they've never been seen again. We honor you, we miss you, and we will never stop demanding for your freedom and return, dead or alive. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. It's really hard speaking after 4 years. I just want you to hold this award and stand here in front and get the feeling that's it. I am grateful to Cinema Islands 2024 for giving us this platform. I'm thankful to our director, Christopher Shah, who is not here, the one who had the dream of making a documentary about our lives. He chose us, he stood with us for 5 good years. And I want to thank Moses Wyatt, who came to work with us, but he left our household and brother. Thank you so much. I want to thank you, John. John has exposed us to all this. John, we're very grateful for everything you do for us. I'm sure very many Ugandans who are struggling for peace and justice and respect for democracy in our country will one day say thank you physically to you in a peaceful country. Thank you so much. Really an honor for us tonight. And thank you for the recognition. I really want to thank National Geographic who have given us this huge platform. They've really supported this film. Of course, John Batseka and the team at Ventureland, Southern Films, Christopher Shah, our brilliant editor, Paul Kalin, yes. Christopher Shah, self-funded this film in the beginning. Honestly, who would believe or who would want to make a film about Uganda, who, it's a small country in East Africa, but, he thought it was worth telling, and this story really doesn't just highlight the struggle for freedom and democracy in Uganda. It highlights the struggle for freedom and democracy all over the world, and the fragility of democracy, and I hope that Americans in this country can see this film and know that their democracy needs protecting. Thank you so much. Oh, wow. 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 Amazing. Kasipichi kabadde mu luzungu mu lungere nembalina kabadde dda mu luvannakyulalu. Nga bwe nakabadde mu luvannakyulalu ne president bakabadde mu lungere. Kale tusimye nnyo president, tusimye nnyo National Geographic Films, tusimye nnyo Cinema Eye olwa recognition eno n'okutuwa award eno nga bannayuganda. Firimu yaffe Bobi Wine the People's President okubanga ewangudde ate etuuse wano. Kino kitwongera okulabisa Geno Yoweri Kaguta Museveni kya muwendo kya ddala nnyo okuba nti kati Geno Museveni watuuse ali bwereere. Ye yazannya nzannye ya Idi Amin Dada n'ateekamu ye byayagala okulabisa Idi Amin n'ate eno ya ddala
yerabisa eka kati ensike mutegeere awo nno naawulira embaga buli kimu tugenda kukikola paka nga General Kaguta Museveni avuddemu entebe yekyangira. Mbagala nnyo Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bw'anaaba akkiriza Ddunda Lugaba Namugereka bataayi mweraba.